Osibyo tyano munnafu mulungi atugoberera tukuwaniriza mawuli agataliiko nfuufu ekiro kya leero tiimu kabiri tinange Paul Mayinja mebe mulungi ku lw'abannaffe ababonero naye yasomye olwaleero kaakano kalira tusooke tukutuuseeko emitwe emikulu egigalimu tugenda kudda nago mu bujjuvu. Kasenyiste tuule ng'aba family kusonyiwe ddaani. Maama azaalukuse mutabani we lwakweddiza bintu bya mwannyina eyafa. Yogera birala leka ebyaddaani biveeko. Poliisi ekutte bataana baakubye omusomesa Peva mu kyenyi ne bamutta. Kompyuta ye yebakwasizza. Twakwatidde seeta. Pulezidenti atenderezza omugenzi Zekeria Mungonya. Yalafuubanira nnyo ebyenjigiriza. Minisita Museveni awabudde abakozesa obutakozesebwa abaagala okuzza ensi yaffe mu maziga. The enemy is definitely after the soul of our nation. Agataliiko nfuufu tugasimbudde ne maama tunka ne mutabani we ng'ono yawamba ebintu by'omwana we eyafa. Maama agamba nti muwala we yafa tazadde kale nga ebintu birina okumuddira ng'omuzadde wabula ne mwannyina w'omugenzi akalambidde agamba yalina okubitwala. Omukadde Namujuzi Maria yaddukira mu ofiisi ya RDC Kayunga mutawuluze ku mutabani we Daniel Segwanyi eyanyaga ebyobugagga bya muwala we Nansereko Kinobe yafa gye buvuddeko nti yaleka mwana. Endolito zino ziri ku kyalo Muyenga ekisangibwa Nazigo mu disitulikiti y'e Kayunga era bw'atyo omumyuka wa RDC Solomon Trevor Baleke yayita enjuyi zombi ezikayana nekizuulibwa nga Segwanyi kituufu yali yagezaako okunyaga emmaali y'omugenzi bwe yajingira ekiraamo nga yambibwako ssente w'ekyalo ekyo Zaidi Senoga. Kati Dani mu byo yafuna ebintu. Edduuka lyonna twalimulekera. Yali mukazi mukozi ng'ayina edduuka. Ekirala ebintu by'omu nnyumba byonna yabitwala. Mu lukiiko olutuuziddwa bakkaanyiza ne babaga ekiwandiiko kimenyewo ekiraamo ekyasooka oluvannyuma lwa ssente w'ekyalo okukkiriza nti ye ne Segwanyi bajingira babba omukadde. Omugenzi yasaako omukono so mwe mwabikola nga omugenzi tabiriimu. Ani yali ayagala okufunamu mu dameeri nyonyola awo nabikubuuza danze n'obinziramu naye nabali njagala bategeere ani yali agendera okufuna mu dameeri. chairman w'ekyalo n'awandiika ekiwandiiko mu ofiisi yange mwe yalagira nti bino bye yakola byali bya kifere byali bya kibbi yakozesebwa kuba yali aweereddwayo ku kasente era ne yeetondera ne famire n'agamba famire emusonyiwe. Mu lukiiko ono ssentebe Senoga atuyanye nga bw'annyonnyola abatuuze engeri gye yajingiramu ekiraamo nga ne bamukuba olube. Chairman, eddame lye mwakola eddame lyali ttufu eddame lyali fu nga fu eddame lyali abatuuze bakubaganya empawa ku by'okumuleka ku bwa ssentebe nga bamu bagamba nti ekyokuwako obujulizi kyakoze nti baajingirira kimala nga tebayinza kulemberwa. Omuntu omulabbayibwa ati kati olwale bwemira ku magulu gabiri nga tukwesiga twakulonda nga kyamaani waffe n'ogamba nti byewayo biri bikyamu ate gwe gwasitula eddaame eryoga nti walikola n'oliwo omwana wallayo oba munnanfuusi emirundi gyolwo ebyo ono byabuuza bituufu era abantu babiragira chairman obikola. Waliwo omukyala ajje mukadde Namujuzi mu mbeera bw'amusabye okusonyiwa mutabani we Dani amunyigiriza ku mmaali y'omugenzi ng'ono amwambalidde n'amulagira okusirika mangu kubanga tamanyi mutabani ono nnaku gy'amulabiza. Mutuule ng'aba family kusonyiwe ddaani. Yogera birala leka ebyaddaani biveeko. Nze nsula butaati Dani agenda kunzita era oyinza okuddayo n'osanga nga Dani anzise. Maama atuuze n'okuzaalukuka mutabani we n'asaba RDC okumuyamba ku muvubuka ono ave mu mmaali ya muwala we. Yaŋŋamba mukazi gwe sikumanyi kati Dani nange simumanyi nze mmanyi bintu bya mwana wange Nante Nansereko Kinobe
kakati ebintu Dani entandikwa girina aveemu agende. RDC Baleke yasabye abatuuze okwegendeeza abakulembeze nga bangi kati obulyake babufuula ebitongole nga bagabana emigabo. Kyokka Sserwanyi yayitiddwa mu lukiiko. Talabiseeko era RDC n'alagira poliisi emukwate. Kakati ffe tulagidde poliisi ebeere ng'enoonya Dani ku musango gw'okujemera RDC. Kubanga tuleka nga Dani taweereddwa tetumukozeeko kijja kuleetera abantu abalala okubanga banyoomola n'okuyisa olugaayu mu ofisi y'omukulembeze w'eggwanga. Ivan Lubega yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate abatuuze ku kyalo Bajjo mu Kirundi ekisangibwa Seeta munisipaali y'e Mukono baguddemu entiisa bwe basanze mutuuze munnaabwe ng'atemuddwa bw'abadde adde waka ng'ava okukola mu kiro ekikeesezza olwaleero. Atiddwa ye Ivan Aloya nga abadde musomesa ku ssomero lya Seeta High Mbalala nga abazigu bamuteeza ava ku ssomero ne bamukuba ejjinja lya Peva ku mutwe ng'anaatera okutuuka ewaka okumpi n'essomero lya Code High School e Bajjo. Ssaawa zaabadde nga 7 ogw'ekiro twabadde n'omukyalo emmanga wano maama wa Vincent ng'afudde kati ne tufuna okutegeezebwako nti waliwo omuntu gwe bakubidde wano Peva. Waboda bwe yamulese teyamutuusiza wange omutuusa ye nakkirira ku bigere abatemu bwe bamusangidde mu kakuba akafunda ne bamukuba. Akulira ebyokwerinda e Bajjo Godfrey Mayombwe ategeezezza nti Aloya bwe bamukubidde kyenkana abadde atuuse ewuwe era nga baayise poliisi etandise omuyigo gw'abatemu. Ekyomukisa omulungi bazze n'embwa okusobola okufolowinga ababbi yonna gye babadde bayise. Kyamukisa mulungi tugenza okumaliriza embwa kyekoze batusobodde okukwata abantu 5. Okusinziira ku Mayombwe, embwa enkonzi y'olusu eyisizza poliisi mu nsiko n'esibira ku nnyumba y'abavubuka babadde ne kompyuta y'omugenzi ekika kya laptop era basangiddwa bali mu kugipangulula ne bakwatibwa. Nziruse n'ab'embwa tubasanze nga bagezaako kubikola laptop eyo tannaba kutegerekeka. Basabye gavumenti okuteeka ebitaala bwe baatirimbulidde omugenzi olw'enzikiza eriwo nga mu bbanga lya myezi 2 baakatirawo abantu 3 nga babakuba ennyondo. Naye temuli security light wademu awo ku kitundu ekyo eriyo zigisa just only darkness when you reach that place. Awantu awetagisa light bateekewo light. Abalala olunwe balusonze mu bavubuka abatayagala kukola n'okwagala ebyamangu. Ekiretedde obuzibu omuntu okuba nga tolina kyosobola kuyingiza mu mbeera ate olina byolina okukozesa kyekituleetera obuzibu nti abavubuka abasinga batta abantu byanfuna. Obba omuntu lwanduse 15,000 mutwalo lwakuba omulabe nagwo lwakuba tolina kyakulya. Kyembakubiriza kyakukola. Abakwatiddwa batwaliddwa ku poliisi Mukono gye bakuumibwa ate omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago. Lydia Nakiguli ne David Musika Lyankolo bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asiimye emirimu egyakolebwa omugenzi Zekaria Mungonya omu nno ku baasinga okukubiriza bannayuganda okusoma mu biseera eby'abafuzi ab'amatwale n'okukunga abantu okufuna ebyapa eby'ettaka mu biseera ebyo. Omukolo gw'okujaguza n'okusiima emirimu gy'omugenzi Zekaria Mungonya ku kisaawe Kololo gitandise na kusinza okulembeddwa omulabizi wa Western Kole Johnson Tulina Omuzinyi. God with whom nothing is impossible. God who created both big and small. I pray, Heavenly Father, that you bless these your people. Omugenzi Mungonya ye muddugavu yasookera ddala okubeera minisita mu myaka gy'abafuzi b'amatwale mu mwaka gwa 1955 era we yafiira. Yali aweerezzaako mu bifo eby'enjawulo mwali ebitundu bya Nkole n'ekkanisa nga yawayo n'ettaka okwazimba essomero n'ekkanisa nga tannafa mu mwaka gwa 1990. Pulezidenti Museveni yabadde omugenyi omukulu nga yaneeziddwa mulekwa okuli Gwen Lukare ne Joy Twahirwa. Abalabye ku mukolo guno ye Pastor Patience Lwabwogo muwala wa Pulezidenti
pulezidenti ne Baodek Lwabogo baminisita abooluganda bakona emikwano. Omulabizi Tino Mujuni mu kubuulira akubiriza abantu okujaguza mu Katonda n'okwekuuma nga basanyufu mu bulamu bwabwe. Don't be sophisticated, too sophisticated for God. And some of you belittle salvation and say, no, I need to pray you not to when you don't fair now. Bazzukulu b'omugenzi boogedde ku mukulu gwe yaleka ne bamwebaza okubalekera ebyobugagga. To be a grandchild of Mzee ZCK, and I remember his times with us. He was able to give all his children property, boys and girls, but he gave them property in equal measure. Mukoddomi wa Pulezidenti Lwabogo atendereza emirimu mu Ngomya gye yaleka akoze naddala okukubiriza abantu bankola okufuna ebyapa nga kino kyaviirako abanyankole obutatematema mu ttaka kutuusa kati. There are people who own 20 acres based on the titles Mungonya did. So I thank him for that, for being forced to have foresight to get people to own land. Professor Ephraim Kamuntu ategeeza nti byonna ebyakolebwa omugenzi bikuŋŋaanyiziddwa mu kitabo ekigenda okutongozebwa okusobola okumujjukira obulungi. To give a citation for the book you are going to launch today, ZCK Mungonya was a great and loved statesman, notable for being the first elected Nganzi of Ankole and the first appointed African minister in the colonial administration. President asoose kubuulira abantu erinnya Mungonya kye litegeeza nga yogedde n'engeri gye basinkanamu n'omugenzi mu myaka gy'ensanvu. Of course I had known about him, but as a young person. But this time, when we captured Mbarara on the 28th of February 1979, after some days, a man called Ireta, I think some of you know Ireta. Ireta was the son of Garubungo. He came to my command post in Kamkuzi and said, Mzee Mungonya wanted to see me. So I went and I saw him. Pulezidenti ayogedde engeri omulembe gw'abafuzi b'amatwale gye gwayawulayawula mu bantu mu bitundu bya Nkole. When the Europeans came, we split into like two groups. There were some groups who joined the new system, the Christian system. Ono yafunira omukisa ogusoma era mu famire ye yagenda ku ssomero yekka mu mwaka gwa 1952 era yali ku ssomero lya Ntale Primary School ne bawulira nti President Milton Obote ali president mu biseera ebyo ajjewo ssemateeka wa Uganda. When Obote abrogated the constitution, we were at Ntale in the dormitory, and we almost had a fight with the boys there, the UPC boys. And we said, how can Obote abolish our constitution? Yonde kyabasanyusa era bwe batyo ne beerondamu abavubuka batonotono ne bagenda e Tanzania okutendekebwa okununula eggwanga lino okutuusa lwe baawamba obuyinza. So we said, if Africans can fight Europeans, who is this Obote? Let's go and study how to fight. That's why we went to Dar es Salaam, all of us, Kategaya, myself. President ayogedde engeri omugenzi gye yakubirizangamu abantu mu bitundu bya Nkole okusoma omulamwa gwennyini gavumenti y'NRM gweriko. I really praise God for the people like Mungonya who pioneered that education, because I think if they had not gone ahead because of the arrogance of the Banyankole, you know, they are very arrogant people. We may have ended up like the Karamojong, because the Karamojong up to date. Oluvannyuma Pulezidenti atongoza ekitabo ekirimu omukululo ogw'ebyakolebwa omugenzi Mungonya era bw'atyo aguze kopi z'ebitabo 4,000. Robina Nantale ne Shamshadi Nalujja bebakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.
Ate minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo era mukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni atongoza programu ey'okusomesa abavubuka emitwalo 20 nga bakuguka mu tekinologiya kiyite cyber security era bino bibadde mu lukuŋŋaana olw'okusaba olwa the mantle of Deborah gy'abadde omugenyi omukulu. Mama Janet Kataha Museveni bw'abadde atongoza n'okwogera ku programu y'okusomesa abavubuka emitwalo 2 yebaza Apostle Yigi Negba okuyita mu project ya Deborah Impact Project Africa dipa mbufunze olw'okulowooza ku nteekateeka eno n'atakoma kubuulira njiri yokka kubanga ne Yesu bwe yali abuulira enjiri era yasomesa abantu ku bintu ebirala ng'obuyonjo. What is even more exciting is that the church has now learned to go beyond the 4 walls of the church and get involved in the other 6 mountains of influence to see the kingdom of God advance on earth. Ategeeza nti programu eno egenda kuyamba abavubuka okuguka okufuna emirimu wamu n'okwetonderawo emirimu. I have no doubt that if well implemented by the grace of God, this initiative will benefit our young people through advanced technology education and skills development, job creation, economic empowerment, and international partnership opportunities. Asimye enteekateeka y'okutongoleza programu eno ku University Makerere olw'ensonga tekuŋŋaanya abantu bangi okwetoola eggwanga era n'ategeeza nti projekiti eno egenda kuddukanyizibwa wamu ne woofiisi y'okusobola okumalawo muwaatwa wakati wa tekinologiya n'abantu ba bulijjo. DIPA, in partnership with Africa World Training Center, will train over 2,100 youth, as you heard Vitu Bisangwa say, and professionals in digital skills and cyber security. First Lady ategeeza nti okulwesinkana isi omwaka guno abadde akola kubukubirire okulaba nga programu eno etandika mbagirawo era n'akakasa nti yakutandika mu butongole mu mwezi ogw'okutaano omwaka guno. By the grace of God, we shall be ready to roll out this transformative initiative in May of this year. Mungeri mwera Mama Museveni asabye abavubuka okumanya ebyafaayo by'eggwanga bakolere emirembe n'enkulaakulana nga bagaana okukozesa bannakigwanyizi okulwanyisa ensi yaabwe kubanga eggwanga liyisa embingi okuva mu bafuzi b'amatwale entalo endwadde ya mukenenya n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Please refuse to be misused to go against your nation. On the African continent, the enemy uses us to break down what we have built, and we are forever rebuilding again and again. May this not be our story as a nation. Apostle okuva mu ggwanga lya Nigeria nga yakulembeddemu okusaba kuno era nga yakulira olukuŋŋaana lwa the Mantle of Deborah ye programu eno agyogeddeko bw'ati. I believe that it is a prophetic sign, Mama, that we are standing at Makerere University, a place of education, a place of enlightenment. I believe it is God's way of saying that I am restoring the educational systems of Uganda and I am rebuilding the knowledge base of this land. Omumyuka wa Chancellor University ya Makerere, Professor Barnabas Nawangwe, asuubizza nti University beetegefu okuwagira programu eno. And to assure you that Makerere University will be very much part of the initiative because it is very close to our heart. Bishop Joshua Rera ategeeza nti ng'ekkanisa abasanyufu olwa programu eno ereeteddwa. The Emerging Leaders Program is for universities and tertiary institutions, while I-Lead is for primary. Now a third one has come in. It's like every road now leads to Uganda. Olunaku lw'eggulo abakwiza bakuŋŋaanidde ku Golf Course Hotel ku kiggulo minisita omubeezi ebyamakolero n'obusuubuzi David Bahati mwe yatongolezza pulojekiti ya DIPA mu Uganda ng'eno erimu pulogulaamu eno ey'okubangula abavubuka mu bya tekinologiya. Now my honor and my privilege to launch Deborah Impact Project in Africa here in Uganda. Sharon Nabasirye yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.
Weewaawo kikyali kituuza ge amawulire ge tukutuusizaako ekitundu ekisoose tugenda kukomawo n'ekitundu ekyokubiri mulimu gano. Abakristaayo balaze Kanoni Nsereko omukwano ng'agenda kuwulabiriza ekako atuuzibwa wiiki ejja. Kitundu kyakubiri eky'amawulire agataliiko nfuufo. Mu kitundu kino waliwo omugagga ebigambo gwe bikalidde ku matama. Omuyambi wa President ku nsonga ez'enjawulo n'ebikwekweto Barungi Fiona bw'alagidde abasirikale okufulumya abagambibwa okubeera abakozi be yateeka mu nju y'abamulekwa gye yali yezza oluvannyuma lw'okujemera ekiragiro kya kooti. Omugagga Aine Richard asatidde oluvannyuma lw'omuyambi wa President ku nsonga ez'enjawulo Barungi Fiona okulagira poliisi okufulumya ebintu mu nju y'abamulekwa gye yali awambye. Ono okumugoba kidiridde mulekwa wa Katalangu Perezi Kamukama Moses okuddukira mu ofiisi y'abalungi amutaase ku bakojja be abaagala okumutwalako ebintu bya kitaawe omuli n'ettaka ly'omugenzi Katalangu Perezi eriwezaako obunene bwa yiika 6 mu nnyanga lisangibwa ku kyalo Kasharara mu disitulikiti y'Ekiruhura. Agambira akyalo ngo nugwo murumo gw'abakamuhayaringa kwisha kurwanisa Kamukama kumwita ako bakangira ngo we n'itaka narimanya n'eryanje nisheye ya dadi konka bo murumo gwe akapangisa we no mu Rwanda. Kamukama agamba nti babazaala basatu omu n'afa kyokka. Kitaabwe bwe yafaaya yagalawo okutandikawo okozesa ettaka lino bakojja be ne bali mu mmanga baatuuka n'okumwegaana. Kitamo orutookye patenti ogwo katege musakiro hayisha rutema kwisa kuyaferi aba bakije bakashanga pate emwe y'orutookye egiye kugaruka nkanagibi hata habisha bayongerera. Kyokka kooti bwe yamuwa olukusa kyokka n'alemesebwa era yasalawo okuddukira mu ofiisi y'abalungi okufuna obuweerero. Balungi atuuzizza olukiiko olwetabyemu n'omugagga Aine John Mugalula akulira ebikwekweto mu ofiisi y'abalungi asabye omugagga Aine annyonnyole gy'ajja obuyinza ku ttaka eritali lye n'atuuka n'okuwamba ennyumba y'abamulekwa. Kato kiyashabiri yaya tumutanyita abantu mumpe ka time njende Kato requested the court to allow him to go home and give Kamukama his father's shares. Ya signing Kato RDC turiyo ntuzai wanorewa abantu bakwingana bati b'emyaka nkeji ne denying rights omwana wabo ubehiro no butwakora DNA niyo tinkubamanya ko umwana n'omuzere wabo. Aine asoose kwegaana nga watamanyi Kamukama ng'omwana w'omugenzi. Akaratara johereza konkanywe kinkumanya itakeri diri nkoku mukama waryo mugenzi Katarangi yararagira manya DNA nubwo kuba no bunganisa nasho umuntu yana atakwenda kwenda mazima kuba arabashuma insistinga ngo bazo DNA konkano ro mwana orebondi omuntu orebondisho. Barungi agenze mu maaso n'okwebuuza ku batuuze ebikwata ku nsonga z'ettaka erikayanulwa ne bamutegeeza nga Kamukama wali omwana w'omugenzi nga waliwo n'ekiraamo ekyalekebwa kitaabwe. Tumugira mbwe kendo baganise ekibanza ekyo oyiyewe kyawo oyiyewe kyajenufu biri oyiyewe kyakakulu ky'omwana ogwo. Balungi avudde mu mbeera oluvannyuma lw'omugagga Aine ne baganda be okwegaana omwana ono kyokka oluvannyuma bakkiriza nga bwe bamumanyi era okusinziira ku biragiro bya kooti wamu n'ekiraamo alagidde abasirikale okufulumya ebintu bya Aine yali yatadde mu nju olwo Kamukama yeddize enju ya kitaawe. Kyokka Aine yeegayiridde Balungi obutamugira mu bintu wakiri bamuwe akadde nga buterere. Balungi alagidde ab'obuyinza okuwa Kamukama obukuumi okulaba nga tatusibwako buzibu. We cannot hand over until we have the authority. This is the authority. Brian Membe yakusakidde gule lino ku Lwabukedde TV. Abakristaayo mu bulabirizi bwa West Buganda baaniriza omulabirizi omujja Reverend Kanoni Gasta Nsereko
atuuse olwaleero ku kitebe ky'obulabirizi Kako mu Masaka ng'onaalindirira okutuuzibwa ng'omulabirizi omuggya ku Ssande ejja. Kanoni Gaston Nsereko asimbudde okuva mu Busaawaddinkoni bw'e Kakomera Kai gy'abadde aweereza nga Ssaabadinkoni okwolekererako nga ku ssaawa 4 afulumye mu nnyumba n'abooluganda lwe okubadde mukyala we ne bagenda mu maaso g'ekkanisa okubasabirako n'oluvannyuma ne yeebaza ab'e Kakoma okumukumakuma ebbanga ly'amazeeyo. Bannakakoma mwenna abooluganda abakona ab'emikwano okusooka byonna nebaza nese kwebaza yenna okundera emyezi 15 beddu. Reverend Canon Gaston ne Maama Sarah Nsereko kkiriza yi Katonda okwewaayo kwaffe kusiimibwe mu maaso go era okkirize olugendo luno tugenda okutandika Mukama gw'abantu. Abakristaayo bamulekedde okuyita mu byalo eby'enjawulo n'oluvannyuma ne bakwata olw'e Masaka. Obwedda mu kkubo waayita asanga abamu ku bakristaayo abamulinze ng'ekaabwoko ne kirimya waliziddwa ova mu mmotoka n'ababuuzaako nga bamuwa ebirabo. Mu kuyingira Masaka asanze bamulindiridde ku mugga Namajuzi mu ssanyu ne bamuwerekera okutuuka ku kkanisa ya Kijjabwemi wasoose okuwummulirako. Basanyufu nnyo olw'omukadde waffe Reverend Canon Gaston Nsereko omulabirizi omulonde amaze okutuuka e Kijjabwemi ate yeeyongerayo okugenda e Kako. Tuli basanyufu olw'omulabirizi omulonde tukkiriza nga Mukama yamuyisa era agenda mumukozesa. Ayise mu kibuga ky'e Masaka okutuuka ku lutikko e Kako naye bamwaniriza mu mbuutu abantu ab'enjawulo okubadde omulabizi aw'omula Kefa Kamya Ssemakula n'abalala okuli ssente w'akakiiko akateekateeka okumutuuza Alice Damulira. Oluvudde mu mmotoka kubye engoma eziteekeddwa okumwaniriza n'oluvannyuma n'ayingira munda mu lutikko wakati mu nduulu. Aboogeddeko ne Bukedde TV boogedde bamwesungako. Tekyafaayo naddala ewaffe eno kubanga tubadde tetunnafuna mukisa weffe. Tumwagaliza ebirungi ye ne maama, tubagaliza enkulaakulana, tubagaliza obuweereza obulungi. Abadde mukozi alina enteekateeka z'akoze ennyingi ezigenze mu maaso nga tulowooza nti nga bw'alondeddwa okubeera omulabirizi ate obulabirizi bwaffe obwa Buganda bujja kgenda mu maaso. Tumusuubira okuba nti okusooka ffe ng'abasumba kyokera obaoliawo n'abakristaayo n'abantu ba Katonda bonna ajja tuleeta ku mwaliro ogututuusa okulaba Mukama waffe nga tulokolebwa era nga tulokola. Basanyufu nnyo n'olwekyo ng'omukulembeze enkunga abantu bonna naddala abakulembeze abalonde mutujagulizeeko mutusanyukireko nga lutikko wano e Kako nga twaniriza bishopu waffe omusanvu. Ssentebe w'olukiiko Lutezi Damulira alambuludde ku nteekateeka z'okumutuuza we zituuse. Era ng'asatu ajja kuba ng'ayawulibwa era ng'atuusibwa ng'omulabirizi ow'omusanvu owa West Buganda Diocese. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Abayizi abakize ku bannaabwe mu bigeze bya siniya ey'omukaaga ku ssomero erya Kinawa High School e Kawempe bano balidde nga balimi bwe baweereddwa ensimbi buli omu akakadde kalamba okubebaza abasomesa ko n'abakozi abalala ku ssomero lino nabo basiimiddwa. Kubadde kusagamiza na Konatali ku ssomero lya Kinawa High School e Kawempe ku ludde Bombo ofulukadde mu ddowa ya shukulu gye bategese okwebaza Ale yasobozesa abayizi ba siniya ey'omukaaga okuyitira waggulu mu bigezo by'omwaka oguwedde. Batuuza abayizi 209 nga abayizi abasinga okuli Baihak Kasozi ne Sharif Senyonjo abakola sciences bafuna obubonero 2 saako Swidi Kisekidde eyasinze mu arts n'obubonero 19 nga n'abalala bafuna obubonero obwongereyo ku matendekero aga waggulu. Yeta
etabyeko abatandisa amasomero ga Kinaawa bakulembeddwamu Profesa Muhammad Ntale akiikiridde ssentebe w'olukiiko olufuzi bamashe abakulembeddwamu Sheikh Dawuda Katamba Mivule abasomesa bakulembeddwamu Haji Muhammad Ali Serugo mukulu waalyo abayizi abaatula ebigezo bya siniya y'omukaaga ne bannaabo ab'ebibiina ebirala saako Hajati Aisha Nakakinde Matovu ow'ettabi lya Kyengera Mugongo. Sheikh Katamba yabazizza ab'essomero lino bulijjo okussa eddiini ku mwanjo. Kama teacher directors tuwebaza okubeera nti mukoze emikolo faanagana college gwalo omusakuno era okubeerata eri kitabako alisobola ne staff yo asangizenga teacher tunawakawende successfully. Abayizi abasinze bannaabwe baweereddwa akadde kalamba buli omu nga zibakwasiddwa abatandisi b'amasomero ga Kinaawa era nga bazzenga bakikola okwongera okuzzaamu abayizi amaanyi. Haji Serogera alambuludde ku muwendo gw'abayizi abaatuula ebigezo bino neyeebaza buli yabayambako mu lugendo lwabwe. Twatuuza abaana 209 ng'abaana abasinga bonna baafuna obubonero obw'essalira obubasobozesa okweyunga mu masomo aga yunivasite n'amatendekero amalala aga waggulu. Mu baana abo 2 basukuluma ku bannaabwe Kasozi Baihaki ne Ssenyonjo Sharifu abaamalayo obubonero 20 mu masomo aga saayansi. Ayogedde ebirala ebifuula essomero lino ery'enjawulo omuli abasomesa abalungi abatandisi baali abawaayo ebikozesebwa mu budde so nga ne Allah bamusa ku mwanjo nga kyeyolekera ku muzikiti oguli mu ssomero lino okutumbula ebitone by'abayizi era nga n'ebikopo bazze bawangulanga bingi. Tulowooza nti omwana atasomedde mu ssomero lino Kinaawa High School Kawempe campus aba afiiriddwa bingi era omuzadde tukusaba tukubiriza bw'oba oyagala omwana wo afuuke omwana ajjudde era ng'oyagala abaanyina talanta ze nazo nga zikulaakulanyizibwa muleete mu ssomero lino Kinaawa High School Kawempe campus. Ayogedde ne kalikulamu empya gye bakwasizza amaanyi era nga n'obukuumi ku ssomero lino babusaako essira nga kumpi buli kifo kirimu kamera zimulengera. Abaana baffe abasiniya ffe omwaka oguwedde be baasinga mu ggwanga lyonna mu ssomo lye tuyita erya project work. Abasomesa n'abakozi abalala ku ssomero lino nabo basiimiddwa olukiiko lw'abatandisa amasomero ga Kinaawa wakati mu ssanyu n'okubasibirira entanda. Gange yenze Kasozi Baihaki Katonda yansobozesezza okufuna points 2. Mbadde offeringa PCM stroke ICT. Nafunye 19 points. You're welcome at Kinaawa High School Kawempe campus. Iyo omusumba Ramula Harun Nuwa akubiriza abayizi okulembeza Katonda mule kye bakola okusobola okubeera awanguzi mu nsi ate bati bakadde baabwe. Abadde akulembeddemu okusinza kwa Sabbiiti ku ssomero lya Bugema Adventist Secondary School mu disitulikiti y'e Luweero nga beebaza Katonda olw'okuyisa abayizi abasiniya y'omukaaga ebigezo by'omwaka oguwedde. Asabye abayizi obutakujubanira byansi wabula bakole n'amaanyi. Amanya gange nze Musumenta Kushasi nafunye obubonero 17. Neebaza Mukama Katonda nti anyambye okuyita nenfuna points 17. Vice Chancellor wa Bugema University Masiko Kafeero nga yawadde omugenyi omukulu awadde abayizi abasinga ku bannaabwe basale ku university eyo kyokka nakuutira abazadde abalina abaana batasobodde kufuna principal pass obutaggwamu maanyi nti kubanga nabo babafunidde amagezi ng'omwana asobola okusomera emyezi 8 ku university n'afuna ebbaluwa eyenkanankana ne principal pass ey'okubiri olwo n'asobola okuyingira university. If you got one principal pass, those 30 students come to Bugema for 8 months. We are going to train you, and then in January you'll be able to join university. That's the government program. It's called the HECA. Bwe banagenda mu university olw'okuba batendekeddwa mu mikono mu magezi ag'omutwe ate ne emotional intelligence awamu ne spiritual intelligence bagenda kufuuka ekitundu kinene mu kukyusa Uganda ya tweno. Stephen Mukenya omukulu w'essomero lino ategeeza nti batuuza abayizi 118 nga abayizi kyenkana bonna bafuna obubonero obwongereyo ku matendekero aga waggulu era nga bakolera ddala bulungi nga bwannyonnyola. Tusoosowaza Katonda. Twagala okwebaza Katonda nti abaana baffe bakola ddala bulungi. Abaana kumpi ebitundutundu 6 ku 10 bali wakati wa points 10 ku 2. Maria Nantumba ne Robert Musanje
ebakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Available in all supermarkets near you. Move It Baby Jelly. All day confidence. Awo tutandikira okweddira ennyonyi ennyange si byasa bingi nnyo. Eyo gyali mu myaka mu kyasa kya 17. Eyo gye tutandikira ate okweddira ennyange olw'ekizibu kiri ekyatugwako ku nnyumba ya Ssekabaka Ssemakookero. Kale naawe we tutandikira okweddira ennyonyi ennyange era abaana n'abazzukulu abatwalibwa Omutaka Mbaziira Kiwu Kyeru beddira ennyonyi ennyange okuva ku olwo n'okutuuka kati. Mu kiseera kino nga tweddira ennyonyi ennyange bingi bibaddewo era Bambaziira babaddewo abazze batambuza ensonga eyo okuva mu kyasa ekyo ekye-17. Maama Nnabagereka asabye abazadde bulijjo obutakweka baana baabwe abaliko obulemu wabula nabo babawe akakisa ak'okusoma babeereko bye bakola mu nsi ebinaabayimiriza mu biseera byabwe eby'omu maaso. Abadde ku bijaguzo eby'emyaka 20 egy'essomero lya Masaka School of Deaf e Bugabira. Ku ssomero ly'abaana abalina obulemu bw'obutawulira erya Masaka School of Deaf e Bugabira, Nnabagereka yaniiziddwa omutandisi waalyo Francis Kamulegeya ne mukyala we nga basoose kumulambuza ebikolebwa abaana bano. Aguddewo ekizimbe omusomerwa kompyuta ekyamubuddwamu era abaana bamulaze engeri gye basomamu. Tuva wano n'omulimo ne bwe tuba tetweyongeddeeyo kitegeeza nti mu maaso eyo tuli bulungi. Nnabagereka yeebaza Kamulegeya n'abamukwasizaako. Ssebo weebale kuba n'omutima ogwagaliza n'okwewaayo n'oteekawo ekifo kino omuvudde okuyiga n'enkulaakulana ey'amaanyi. Abudde abazadde bulijjo obutakweka baana abaliko obulemu ate babaleke beenyigire mu mirimu egy'enjawulo. Nga bwe mwawuliddeko abaana bano edda era actually n'embifo ebimu bakyabateeka manju, tebaagala baveeyo, tebaba balanga baana babeereyo bokka, n'olwekyo baba tebasobola nabo kuyiga kati ng'abo abaana abali wano. Yeebazza abaana bano n'asaba abalina obusobozi okwongera okukwasizaako ku ssomero okugenda mu maaso. Tegeddeko nti abasinga obungi abazze wano babadde baliyamba naye era omulimu gugenda mu maaso, abaana bakyali bangi ate era nabano bavaawo waliwo n'abalala abaddawo, n'olwekyo twagala okulaba nti essomero lino ligenda mu maaso. Minisita byenjigiriza Emmengo Kotilida Nakate mu bubaka omusomeddwa Pokino Jude Muleke yeebaza abatandisi b'essomero lino ne yeebaza n'ebitongole ebiwadde abaana bano emirimu. Twagala okusiima abatandisi b'essomero olw'okuwa ekitiibwa omuntu. Abaana bano bangi nnyo babeesammula kubanga balowooza nti si kitundu ku bo. Abaana bano ababakolamu omulimu tubeebaza kuba beetaaga obugumiikiriza. Ye Kamulegeya yeebaza maama okubakyalirako ku bijaguzo eby'emyaka 2 ne yeebaza n'abamuyambyeko omuli gavumenti. A big thank you to the friends who have supported us. Asabye okwongera okumukwasizaako. These youngsters you've seen here dancing should also end up like being Moses and the team that you've seen. For that to happen, a lot of support is needed. Abaana basanyusiza maama Nnabagereka n'abagenyi abalala okubalaga nti nabo basobola okukola ebikolebwa abaana bannaabwe abatalina bulemu. Nga ggwe kuba bazadde abaana otegekereyo ekisaakaate bonna bano bajje bayige. Lwandi Kakooza yakusakedde gweno ku Lwabukedde TV. Bo abatuuze mu munisipaali y'e Lubaga emitima gibali ku mitwe olw'embwa ezitaayayiza mu kitundu kyabwe nga zino zigenda ziruma abantu. Abalumwa ku mbwa zino balunyumyanga lutabaalo nga bagamba bannyinizo
tebabayamba. Abatuuze mu kabuga k'e Nateete mu ggombolola y'Erubaga mu Kampala zooni ez'enjawulo okuli Nanfuka, Kitaka, Kigagga, Busega ne Mutundwe bali mu kusatira olw'embwa ezalunduze ezifuuse ekizibu. Nti omuntu omujja n'olunda embwa emu n'ogiteeka ewuwo naye embwa ebwe etuuka obusaawa giyandibadde oba ezaaliramu oba ezazisa egenda nereeta embwa ez'omu byalo kyova olaba zivaamu ne ziruma abantu embwa neruma omutuuze tugenda okunoonyereza embwa kituufu temanyikiddwako nannyini. Embwa zino ziteega abantu ava okukola mu budde obw'ekiro n'okuteega abaana ava ku masomero n'abagendayo ssaawa ez'okumakya ennyo ne zibalumaluma. Kuluma abantu abaana bagenda ku masomero abakeeze n'abo abatambula ekiro. Abamu ku batuuze abalooza ku bukambwe ez'embwa zino bategeezezza nti zaabalumanga bwe baatuukira bannannyinizo ne babanyonyola bazeegaana kubanga zaali zizizza emisango okukakana nga bejjanjabye. Yannumako kko naye sirina na buyambi bwe nayambibwa singa nali sirina busobozi kugenda kufuna ddagala ntebe singa nange nze embuyaga evuyo. N'osanga oli nga mupangisa ku muzigo alina embwa 2-3 n'asengukawo n'azireka ku kyalo nga zitaayaaya. Bwe buzibu tusanga. Abatuuze bongeddeko nti embwa tezikoma kulumaluma abantu n'ebisolo byabwe bye balunda nga bafiiriddwa ensimbi nnyingi nga basira ba KCCA. N'omubaka w'ekitundu ekya Lozias Mukasa bayise ekiteeso okugula eddagala eritta embwa zino. Nange kennyini mukyala wange yali mu embwa. Soko ebisolo byange byonna nalunda ebisolo embwa zonna zibiridde. Kyetwagala twagala KCCA ejje tuyambe ku mbwa zino ezitte. Okuwulira ezitte zive mu bantu kuba zigenda kulwaza n'abantu baffe. Omubaka w'ekitundu kino Mukasa ategeeza nti abantu bangi bamukubidde amasimu nga bamubuulira ensonga z'embwa zino nti era yazituusa dda ku fulo ya Paalamenti nga ne bafunangayo buyambi. Ayongerako nti asaba ababaka banne abali mu Kampala okwekuŋŋaanya boogere ku mbwa zino ezifuuse ekitalo eri abantu. Mu matters of national importance n'endoopa embwa ezaali zitawanya abantu b'emutundu tewali kyakolebwawo wabula bano abavunanyizibwa mu kulunda ebisolo ne bategeeza mu n'enkima nazo zirina eddembe lyazo. Kati ku mulundi guno tugenda kwegatta ffe ng'ababaka ba Kampala district tuleetewo ekiteeso ekisaba Paalamenti bawe KCCA ensimbi eziwera ezo nga zakutta na kusaanyaawo mbwa. Kiza Martini yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Gavumenti ya Butuluki ng'eyita mu kitebe kyayo wano mu ggwanga ekwataganye ne gavumenti ya Uganda okudduukirira abakyala eyumbe nga bano ebawadde obugaali bumaanyi ga kifuba buwera 100. Gavumenti ya Butuluki ng'eyita mu kitebe kyayo mu Uganda ekwataganye n'eya kuno okuddukirira abakyala mu disitulikiti y'Eyumbe mwe baweeredde obugaali bumaanyi ga kifuba obusobye mu 100 okubayambako ku mirimu n'entambula nga babateereddeko n'ebintu ebirala. Minisita omubeezi ow'ensonga z'obutebenkevu Huda Orelo y'omu ku beetabye ku mukolo guno ng'obugaali bubakwasiddwa Justin Kasule Lumumba, minisita wa guno naguli mu ofiisi ya Ssaabaminisita. The women now take a lot of responsibility. These women are in business to mobilize small resources to support their children in school. Lumumba ne Huda boogedde ku bukulu bw'okuddukirira abaana abawala n'abakyala. Naye olwaleero lwanjawulo nti bazze ku nsonga y'omukyala owa wansi, omukyala wa bulijjo, ate nga balonzeeyo community y'eyumbe so buli bawadde abakyala 100 nga buli mukyala bamuwa eggaali naye ng'eggaali gye bamuwa buli mukyala baggyeyo omukyala omwomu mu lisaako so abakyala 3,000 bebawadde eggaali. Njagala obeebaza. Omubaka wa Butuluki mu Uganda Mehmet Fati asuubiza okwongera okukwatagana n'abakulembeze mu Uganda okutuusa obuweereza obw'ekika kino. Turkish government institutions with TICA at the forefront as our most experienced and active organization along with dedicated Turkish NGOs continue to play a vital role in this field. Mugebyemizannyo w'ekiro kya leero ttiimu y'eggwanga eyabali wansi w'emyaka 17 eya Uganda Cubs batuuse bulungi mu Morocco gye bagenda okwetegekera empaka ez'Africa ez'AFCON ezitandika omwezi guno era ng'ensi nnya za kugenda mu z'ensi yonna. So twagala okwebaza FUFA olwa support eno tulina gisasula nakola nnyo okulaba nti tuwangula ne tugenda mu kirooto kyaffe kya World Cup. Abalenzi batu basetulinze bulungi tufunye mu training ku saa 3 n'ekitundu
Tutraininze bulungi. Abasayi bagezaako kumanyira emmere n'embeera y'obudde. Naye nga bwe tweyongera mu maaso buli kimu kijja kuba bulungi. Tuli mu gurupu emu n'omutegesi w'empaka zino awa Morocco, ate ng'era tusuubira nti ffe tujja okuggulawo. Embeera y'abaana ne ba coaches simbi era bikaba tannabaawo tetunafunayo kizibu kyonna oba ene complaint nti oba mulwadde oba yalumiziddwa munda era batuwerukaminze bulungi. Abamamelodi Sundowns bano olwaleero bakomekereza obugenyi bwabwe obw'ennaku 3 bwe babaddeko wano mu Uganda. Kirabu y'omupiira ogw'ebigere ya Mamelodi Sundowns ya South Africa leero lwekomekereza obugenyi bwayo mu ggwanga bwe yatandika ku Lwokuna lwa wiiki. Eggulo bakyaddeko ku kirabu ya AS Villa ku Easter y'entinda wamu ne ku kitebe kya FUFA. Emmengo ng'olunaku baalumazeeko balambula ekisee kya Muze Nakivubo nga baatuuseeko awali jjiimu y'ebikonde we bazannyira puulu wamu ne we bazannyira emizannyo gy'obwongo omuli Scrabble, Chess, Bridge n'ebirala nga baavuddeyo basiimye. I had a pleasure of visiting the facilities, looking at the indoor games room, looking at the weight section, the change rooms. It's really a wonderful example of what we can achieve as Africans. Leero era basibye mu kisee kya Muze Stadium e Nakivubo nga babangula bamusaayi muto okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu bukodyo bw'omupiira obw'omulembe. Bano beegatiddwako abaaliko basita ba Uganda Cranes okuli Tony Mawejje, Hassan Waswa n'abalala. Club yalowoozezza nti yessaawa baddize ku bannayuganda olwa Dennis Onyango gwe baafuna okuva e Uganda okulaba nti bagezaako okunoonya Dennis Onyango omulala ne bw'ataba goalkeeper nga musambi wa maaso oba striker oba defender. Oluvannyuma abaana batwaliddwa ku Arena Mall okulaba firimu ekwata ku bulamu bwa Dennis Onyango. Kirabu ya Mamelodi Sundowns yeetegekera mpaka za FIFA Club World Cup ezitandika mu Juni w'omwaka guno mu ggwanga lya Amerika ng'obugenyi bwabwe mu Uganda obadde butunuulidde ensibuko ya star waabwe Dennis Onyango. Dr. Donald Rukare onazzeemu okulondebwa ku bwa pulezidenti wa Uganda Olympic Committee ng'ono ayiseewo ng'atavuganyiziddwa. Okulonda kukubiriziddwa munnamateeka Brian Kajubi nga Donald Rukare ayiseewo tavuganyiziddwako n'omuwanika Sadiq Nasiu, Beatrice Aikuru ku kya Ssaabawandiisi wamu ne Moses Mwase ku ky'omumyuka owookubiri owa pulezidenti nga nabo tebavuganyiziddwa. Anne Mungoma ne Harriet Aya nabo tebavuganyiziddwa ku kifo ky'okukiikirira abakazi ku lukiiko olw'okuntiko mu UOC. Enkalu mu kulonda kuno zibadde ku kifo ky'omumyuka wa pulezidenti asooka, omumyuka wa Ssaabawandiisi ku Ssaabakiikirira abasajja mu kakiiko kano aka Uganda Olympic Committee, Godin Kayangwe awuuse buva ak'omumyuka asooka ng'afunye obululu 23, Dancian Subuga afunye obululu 9 bwokka, ate Dominic Otuket n'abukayo n'obululu 3. 32. Lydia Sanyuda Mzungu asigaddeyo ku kifo ky'omumyuka wa Ssaabawandiisi ng'ono afunye obululu 22, ate Annette Nakamya n'abukayo n'obululu 13. Robert Jagwe wamu ne Richard Asimwe bawangudde ebifo ebibiri okukiikirira abasajja ku lukiiko olw'okuntiko mu Uganda Olympic Committee. Twebaza abalonzi baffe abatulonze ffe ne ttiimu yaffe era tusuubira ttiimu yaffe empya egenda kutandika kukola wiiki ejja. So we congratulate all those who have won, all those who lost. It was a free and fair election, and tulowooza tugenda kubanga tukola wamu nga executive empya emyaka 4 ejja. Mutabamiruko ono abadde ow'okulonda abana era abayisizza n'embalirira ey'omwaka guno ya muwumbi 3 ng'ekendedde ku y'omwaka oguwedde ey'obuwumbi 5. Empaka z'okubaka eza National Rally Championship zikomekerezeddwa e Busia nga Nick ne St. Noah bazeetise.
St. Noah yeetisse empaka z'amasomero eza National Rally zikomekerezeddwa olwaleero nga bano okutuuka ku buwanguzi bameze Buddo SS ku goola 21-2 ku final enyumidde e Busia. St. Noah ebadde yeesasuza Buddo oluvannyuma lwa Buddo okubamegga mu gy'ekibinja ku goola 23-2 olunaku olw'eggulo. Mu mutendero gwa Club Nick ezeetisse oluvannyuma lw'okuwangula enzannya zonna era nga bamazeeko nga be bakulembedde ekimeeza. Omutendero gwa University UCA ezeetisse ate Kampala University newangula omutendero gw'abasajja. Nick, KCCA, Police, UPDF, Busia Lions ne Weeyonjeeze klabu ezeetabye mu mpaka zino nga liigi esuubirwa okutandika omwezi ogujja nga ttiimu 14 ezisuubirwa okuvuganya. Tuwangudde ekikopo era ttiimu yange bacoaches bange ne be twatambudde nabo bonna n'abali ku ssomero our principal bonna basanyufu olw'okuwangula kino ekikopo because they had trust in us babadde n'okwagala kwa ttiimu. Olw'okwebaza abazannyi bonna abeetabye mu muzannyo guno aba clubs aba secondary schools n'abasajja abeetabye mu kubaka boolesezza omuzannyo mulungi nnyo. Era kino kabadde nga kasiki tusuubira okuggulawo liigi yaffe. Liigi y'eggwanga ey'omuzannyo ogwa rugby ezzeemu okuzannyibwa olwaleero n'emipiira 6 ng'erugogo Athens ne Cobs balemaganye ku goal 11-11. Tukyali mu kifo kyaffe ekyokubiri ate engeri premiership bweri ekyo kye tuwadde twagala tulaba ni gwe tusanga mu quarters tulongoosezaawo. Tutandisemu n'amaanyi awo lwakuba tebisobodde kutambula bulungi nga bwe tubadde tusuubira neera nga ttiimu tukyalina bingi bye tulina okukolako okulaba nga tufuuka balungi okusingako ne bwe tuzannye leero.